Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeerenga tomisinga ensonga yonna ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Kakati okusinzira ku nsonga eza Ssaabasajja Kabaka ezigenda mu maaso by'obadde owulira by'obadde olaba by'owulira abantu bye boogera n'ebirala, Redzone TV ennaku zino tubadde tukuwa amawulire okuva mu nsonda ezeesigika nga tukutegeeza Ssaabasajja Kabaka embeera mwali mu ggwanga erya Namibia okusinzira ku ebyo ebitonotono bye tubadde tutera okujja ne tufuna naffe ne twagala tubigabane naawe. Waliwo amawulire agafuluma nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ddwaliro erimu erisangibwa mu ggwanga erya Namibia, kibuga ekikulu bakiyita Windhoek, eddwaliro lye bayita Okongwari Psychotherapeutic Hospital. Ndazo eddwaliro lijjanjaba abantu abayina obuzibu ku mitwe. Abamu ku bakungu ab'emmengo mbu ne bavaayo ne bateekateeka ne batandika enteekateeka ez'okugenda e Namibia babiri nga balambula ku Ssaabasajja Kabaka. Ebyo byonna tuzze tubikuwa, naye Honorable Betty Nambooze Bakireke ayina ekiteeso ku nsonga eya Ssaabasajja Kabaka. Njagadde nkuleetera ebigambo bino, oyinza okuba wabiwulidde somewhere kubanga abantu bangi bagezezaako okubanga babitambuza, naye na wano ku Redzone TV leka tubireete at least oyongere okubeera ng'obinnyonnyoka. Honorable Betty Nambooze ekiteeso kye ng'agamba, ngenda kukuwa akatambi awo. Betty Nambooze ng'agamba twandibadde ffe ng'Abaganda naddala abakungu abakulu b'ebika n'abantu abalala mu kifo ky'okutuyitanga obuyisi ku mipiira gy'ebika ne activities ez'obwakabaka, at least mututeerewoko ku mbeera ezimu ezisobola otuyambako tubeere nga naffe obwakabaka tubweyagaliramu mu ngeri esoboka. Mu kifo ky'okutuyita obuyisi ku mipiira muteekewo enteekateeka nga at least esobola okutegeezanga Abaganda ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka in case nga badde tali bulungi, in case nga badde taliiwo. Era Betty Nambooze n'ategeeza oba kuno nkuyite kulaalika tujja kukolawo akatiisa bwe kinaabanga kikwata ku nsonga za Kabaka, ku bulamu bwa Kabaka tujja kukolawo akatiisa. Wuliriza ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Tusabe bannange wateekebwewo omwezi mulamba okusaba n'okwegayirira Katonda ku lwa Kabaka waffe. Era mu ogwo omwezi tumutijjise, tumwagale, tumuwanike, tumuwaane, tumusuute. Buganda tukolewo n'ekyenjawulo. Ffe bwe mulaba Ssaabasajja Kabaka waffe kukulya ndi bakuba akafaananyi nga bagamba nti ali eyo ne ngamba eryo si ddungu. Naye byonna bya nnaku. Naye ate njagala gamba nti abantu abateeketeeke emirimu gyabwe girabikira nnyo mu kaseera nga waliwo obuzibu. N'olwekyo tusaba wabeerewo enteekateeka bajjajja abataka muveeyo musiriikiridde nnyo mulimba. Kati mutuyita mipiira gyabikanze jjajjange namwama nkubuulira mpita mupiira gw'ebika, yes, naye ate ekirungi jjajjange namwama ye mukulu kati w'abataka. Jjajja mukoleewo ekyenjawulo ng'abataka, wabeerewo enkola ennuŋŋamu efulumya amawulire agakwata ku mutanda. Weewaawo madamu. Ate n'ekirala nsaba wabeerewo okusaba n'okwegayirira ku lwa Kabaka waffe. Naffe mu social media tuteekewo omwezi mulamba nga tufulumya bifaananyi bya Kabaka ebirungi, nga tumuweereza ssaala, nga tuweereza bubaka bulungi bumuzaamu maanyi. Ng'Abangereza kati we bakola baweereza obubaka obusaamu Ssaabasajja Kabaka waabwe kyalisa amaanyi kubanga bamanyi nti mulwadde era tewaliwo ayogera bintu bitali bya buvunaanyizibwa, bonna batambulira wamu. Naye lwasobodde mu kwewaliriza n'afulumako, kati yasobodde n'ofuluma n'agenda ne Bufalansa. Kama ng'olaba ebintu byonna biki biteeketeeke. Ensonga ey'okubiri, embeera bw'eba ya Ssaabasajja esaana n'ebeera ng'ekwatibwa n'obwegendereza obw'amaanyi nga tewabeera nti amawulire abantu bagafunira mu kadirisa. Gw'ogambye Ssaabasajja asiimye agenzeeko nsize bweru ku mirimu emitongole. Ate abantu ne bagenda okugyayo amawulire ng'ate galaga birala. Bwe bakunyiigira awo gw'oba oleesa embeera eyo. Yes. Banga abantu bajja ne baventinga out muntu nayogera ekintu kye. Era ffe abakulembeze batugamba one of the things kyolina okola
kwe kuba nti nokkiriza okwogerwako. Yes, nti abantu basobola okwogerako. That is what it means to be a public figure. When you're a public figure, some people will appreciate you, other people will not appreciate you. It's just normal. Olaba ne Katonda yennyini yakera ku macha n'atonda abantu era wali abatamwagala. Olaba Yesu yajja wano n'awonya abalwadde n'afuulira abantu emmere n'emigaati n'ababuulira enjiri n'akola kino era bamukomerera ku musalaba ne mu kalulu bakuba akalulu wakati wa Yesu Kristo n'omubbi balaba abantu abasinga obunyagamba nti twagala balaba. Yes, naye olw'okuba nti Yesu Kristo ye yali ku mazima kati emyaka 2024 egiyiseewo abantu bakabira Yesu basula bamukabira basula bamukomerera ku musalaba. Yes. Bam, honorable. Yes, webali kubanga okyali kondoza ebigambo biwulidde bigambo bya Betty Namboze bakireke. Mama Mukono ayina enteesa ye bigambo bibadde bingi naye njagala tufokasinge ku ebyo byayogeddeko. Ayina enteesa ye ng'agamba nti abakulu ab'Emmengo abatwala Obwakabaka nti bateekewo enteekateeka okutegeezanga abantu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka nti wakiri oba buli luvannyuma lwa bbanga bwe liti nti wabengawo embeera eteekebwawo at least abantu babenga bamanya nti amunange Kabaka waffe omwaka guno oba omwezi guno oba ekiseera kino ali mu mbeera bweti, era n'ategeeza abagenda okwogera ku nsonga za Kabaka temukikola mu bubi olulimi oluvvuula ng'era President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze ng'akyogera olwo olulimi mu lwewale naye ensonga za Ssaabasajja Kabaka zibakwatako. Bigambo bya Betty Namboze era n'ategeeza nti mu abatuyita obuyisi ku mipiira gy'ebika oba activities z'ebika tujje tuzibeeremu, kitegeeza tulina okubeera nga tuzibeeramu nga tuli basanyufu, tulina okubeera nga tuzibeeramu nga tuli bamativu nti Ssaabasajja Kabaka waali oba taliiwo. Naye nyongera okujjukiza gwali ku mukuto gwa Redzone TV nti empaka z'amasaza aga Buganda zigenda kuggulwawo omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga nga tegunnaggwako. Masaza Cup wezigenda okuba nga zitandika era ebibuuzo bibadde bitandise okujja. Ssaabasajja Kabaka yaggulawo yatera okuggulawo empaka z'amasaza. Kati abantu beebuuza ku mulundi guno kigenda kubeera kitya? Ssaabasajja Kabaka anaaziggulawo oba era bagenda kusindika? Ssaabasajja Kabaka agenda kusindika omuntu omulala? Ebibuuzo ebyo waliwo abali mu kubyebuuza. Bwe binaaba bizze tujja bikutuusaako ffe wano ku Redzone TV. Guno gwe gwaffe gwe tukola okubeera nga tukutuusaako ebyo bye tulowooza nti oyinza okuba biwulidde, oyinza okuba tonabiwulira, naye nga bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza n'okukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza n'otamisinga nsonga yonna singa Redzone TV tuba tutaddeyo. Weebale kubanga okyagoberera tuwuliziganye ate mu updates zigenda okuba nga ziddako, naye nga Redzone TV tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako. Nyongera n'obajjukiza ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1 gubadde gwasirikamu naye ennaku zino kati tugenda kubanga ate tukwasaganya ensonga. Gendayo bwe tonaba kubanga osubscribinga ku Uganda 1 obeere nga osubscribinga tubeere nga ate neeyo nayo tukuweererezaayo ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula.